waffe wa NUP tubasaasidde ate bangayina mukoso vaawo wadde wokufiirwa chairman waffe wagayaza fuwe nawe tukusaasidde olwokufiirwa omuwala wo abantu baffe monna abayise mu mbeera ezifaanana bwezityo ate era nzikiriza njozeyoze abaana baffe aba P7 abakola ebibuuzo ebyakomawo ate ne university Makerere nayise wiiki yonna yakuyozanyuza kansala Katabu yavuddeyo ne masters public administration Katabu nowoyini wakesi takyazanyiswa kati wadi buli bbiri bona ngenda bayuzaliza ete enyongereza eya budget okugula eddagala erigema ente kalusu erigera tumalako kuba yagambye miliyoni 10 eza doozi ze biliyoni nga 76 nange bwe nasituse nembaga nti ekyo nkiwagira nembasaba nti naye munyongereze naffe ab'emmwanyi batuteeremu era nibaga nti tuula nimbaga nti abantu baffe basaplayinga emmwanyi endokwa babanja biliyoni 5 si basasule era njagala kunga kigambo nati enaku zino kyakunga kyekiriwo njagala kwogera ne bakabannange bwe baleeta ennyongereze tukakase nti abantu baffe ababanja endokwa nabo babateeramu ate njagala kubajjukiza naddala abantu abava embono mu sento ne mu western wonna ngujeka ffe ente zaffe z'emmwanyi obuuka buli omu bizibu biri omu kati abantu bano basasula emyaka 2 sebo mu budget committee yes tuwakirwanyeko nnyo basically sente zibadde zigenda okuweebwa omusajja ono gwagoba wano ku radio omufere zonna twasaddemu seedlings banakigobera ku naye bagenda kuleeta supplementary kuba yo budget gyogera ko kati ya 2024 supplementary kino okuza bagenda kuleeta supplementary twagala naffe abantu baffe basasule era kukumani nkeera mu office ya speaker ku nsonga eno yindi ensonga gyogera mu muli kigambo omumani yatekyogera bail out district asatu mu bbiri zafunye obulwadde bwa kalusu baagala bagula eddagala ekyo tetukiwakanye naye naffe tugamba nga bali bwe beetaaga eddagala naffe abantu baffe abawaayo emmwanyi zaabwe banka zibatwala nabo babateeremu ssente ziri biliyoni 76 zino ziri 5 nazo baziteekemu supplementary tuyise tumanye nti abantu bonna bakoleddwako babadde ne Kagabo nedi njagala kusooka ekyakagabo nakyo ngenda kitoke njagala kusooka kwebaza abatuwuliriza ate era nakuwalire wamu n'abo abafiiriddwako abantu baabwe nga mwabo naffe mwetuli mmedi twafiiriddwa mukyala waffe babadde munnakawempaawo mukyala Namugalu Pros be bamu ku baatandika ebyobufuzi byange era kyanaku nnyo yatuvudde ku maaso naye Mungu amusaasire sanyukireko n'abo abafunye amasanyu ag'enjawulo naddala bano be baatikidde njagala okuyozaayoza Ssaabakungu wa NUP Chairman Nyanzi okufuna degree eyo ya bukesi ya peace ey'emirembe and resolution yokuzaawo emirembe ate eya peace and resolution ejja kuyamba nnyo naddala mu kaseera kano NUP kyerimu kyokya naye njagala muyozaayoza muganda wange Chairman Nyanzi oyo tubadde naye wano mu byobufuzi by'e Kampala kuba kati munnange yatuuka wala kati naye njagala muyozaayoza njozeyoze Deputy Road Mayor Nyanjula ne mukwano gwange era ennyo Katabu okutuuka ku kkula eryo n'abalala abawangu. Katabu yasomye ki? Yasomye public administration. Kiki ekyo? Ogamba okutambuza ebyobukulembeze
ebino ebituyite bya public ne office eyo nyini wali kati ate mukugulime minister yasukulumye ku bakansala banne katabu iyo kuwulya kati siti era nabino ebifo bino eno gye tuli kati katabu asobolera ddala ajja ku floor ya parliament yabira babitegeera lwakuteeka bwongo bwe walala naye yali musajja mugezi nnyo era akyali mugezi ng'akyali mwenalimu ng'akyali mu DP esumani DP eddakiika zino njagala kugamba mwami Abedi ono nti ku lutalo olw'okulwana okwongeramu ennyongereza supplementary okusasula abantu baffe ab'emmwanyi ndi naye 100 ku 100 era sebo ngenda kutambula naawe nga tuperereza ababaka ab'enjawulo kubanga kisaanidde abantu baffe baawe emmwanyi zaabwe baavu banka zibatwala tewali nsonga lwaki tufubutuka n'okulumba biri ebyakabeerawo nga waliwo bano abaludde nga babanja naye nga bwe tukkiriza nti kino kyetaagisa ne kino kyetaagisa ate si ssente nnyingi biliyoni 5 ekyo nja kumuwagira era ndi naye amanya nze Haji Bumaali Mpindi omubaka w'abantu abeesiimwa abaliko obulemu mu Uganda afiirawo mujja mwenaali abakubi b'amusimu badde ensonga biremala ebyanjigiriza n'abalala banaboogedde ku ky'ebibiina ekya NUP sitegera tuve ku NUP zinyangere mugazi tutambuza omwaka ogwokusatu mu byobufuzi gwa Parliament tugenda kubona mu 2026 wabaluseewo obutakkanya mu bibiina kino FDC kyabaddeyo DP kyagwayo NUP eribadde essuubi lya Buganda NUP kuba mu Buganda yewangula wonna nawe tasokubira ebitanyuma bulungi Abedi ndayo nomawulire ate Nkuteesa ate Florence ate ndabye boogera ku mpuuga nze nja kubeera mugazi obutakkaanya buno mu bibiina birina kusalibwa magezi ki ekyokulabirako FDC DP ne NUP kati Masaka gwe nanyini mufu nzikiriza ebirowoozo byange mbitandike nga ntandikira mu kibiina ekyange mbimalirize kino kyebulandisa ebidobozi byakagabo kindisiza kagabo kungera kutegeeza batuwuliriza Kagabo yagambye yitafunanga mukisa guno yagambye tombula binziza mabega si byange ebyakagabo twaha bino naye yasomya muliwa Abedi bwanika sebo nga kibayita ebyobufuzi ebyebibiina bikolera mu kye tuyita structures kibiina kiteekwa okuba nga kirina obukulembeze paka ku kabonda akasembayo ak'okukyalo ekyo kyekibiina ekisobola okutwala emirimu gyakyo mu maaso era oteekwa okuba nga gwe munnamawulire eno statement ogimanya ega nti politics is local kakati buli bwoba okola politics neweerabira nti ensibuko ya politics eva eri ku kyalo mu kitundu oba ogudde kati feno mu NUP njagala kunjukiza bannayuganda nti ekibiina kyaffe kipya kyakamalawo guno omwaka gwakyo gwakusatu kibiina kikyali kipya ekitegeeza nti waliwo ebintu bingi ffe bye tutannakola ng'ebibiina ebirala ebisangiddwawo ekimu ku bye tubadde tetunnakola kwe kuzimba structures z'ekibiina obukulembeze paka wansi ensonga emu lwaki kibadde kiruddewo nti twakyusaamu mu ssemateeka waffe ssemateeka gwe twasooka okutambuliramu twamujja ku mukulu gwe bayita Kibalama twagenda okumutunulamu omukubamu tooki nga takwatagana bulungi na bigendererwa byaffe newankubadde yatuyisaawo wali ne tusobola okuwangula ebifo bye twawangula n'obukulembeze bwe twawangula ennaku zino wiikendi zeringa wiikendi ewedde constitution yaffe empya lwe yabadde gazetted era ndowooza ennaku za gazeti zaweddeko
kati kyetulindirira ekipya kyetuteeka okukola njogera nga njakwesiba nnyo ku bigenda okutereeza ekibiina okubanga endoliito zonna eziri e Masaka zikwatagana na kino kati kyenjogera. E Masaka endoliito olw'okuba nti waali tetulina party structures, headquarters neteekawo ekintu kyeyayita kunga, ng'ekigendererwa kya kunga kyali kyakumobilizinga kati kankize mu lulimi oluzungu okunga abantu bayingire mu kibiina, kubanga ziri party structures ez'ekibiina zaalidde teziriiwo kakati kyekigendererwa. Naye constitution kasiteemala okukkirizibwa tuba twetaaga era tujja kuzimba structure. yavuganya waliko kantiti yali wa yali wa NRM n'abawangula FDC ne DP byegana Kyagulanyi najjanga independent yetogera ku kibiina kye owe Masaka tutudde atuweze ensonga ezo kati badde bategeeza nti ffe e Masaka kyetwakola olw'okuba nti structures zino eziri mu ssemateeka tetwazina nga tukyayinza essemateeka, ffe twagenda mu maaso ne tuteekawo obukulembeze ku buli kyalo tubulina ku miruka ne ku divisions ne waggulu ku city tulina obukulembeze bwa NUP. Kati ekyaleese obuzibu ate kwe kulaba teams eziduumirwa nga ziva e Kampala nga ziga nti ate zize kukola structure empya ate balinga webali abaliwo abamu be batunoonyeza n'akalulu ako ketwawangula. Ffe Masaka twawangula okuva ku president Kyagulanyi okutuuka wansi ku kansala tewali we tutawangula. Kakati deputy president Honorable Masasi Mpuga kwe kuyita olukiiko olw'abakulembeze abo twabadde abakulembeze 205 ne tutuula ne tukkiriziganya nti ekintu kino ekyakunga mu Masaka City tugenda tukiyimiriza kubanga already ffe structures tuzirina ziri interim nga bwe tulinda kubanga constitution yafulumye tukolere ddala structures nga bwe ziri mu constitution. Era ne tusaba headquarters nti kunga si kibi naye tulinayo ebifo bingi mu Uganda muno ffe mwe tutawangula gye tutali gye tuba tuteeka amaanyi gaffe mu kigambo kino kye bayita kunga kubanga mobilization ne bwe tunajja mu kitundu ate ffe mwe twawangula ate tutandika okuteekawo structures endala eziri parallel ekitegeeza oba owakanya ziri n'ekirala kye twazuula baali batambula mu Masaka omwo ng'ate bakozesa kino ekyakunga okuvvoola abakulembeze ate olwedde be tulina kakati ne tukiraba nti kyali kyako kigenda tunafuya era mu meeting eyo kwe kusalawo ekyo. Era tusuubira nti headquarters ejja kutuyita waliwo yali etuyise enoza ne wabeerawo ekizibu ate meeting eyo ne bagijjawo naye mmanyi nti nekakati batuwulira meeting yeetaagisa ku kigambo kino kati era kyekireeseemu ako kempulira mwogera nti waliyo gurupu eno naye ffe obukulembeze bwa Buganda mu NUP akulembera Honorable Masasi Mpuga ye deputy president kati nze yasomesebwa ebyobufuzi siina bwempakanya ate oli akola ki akulembera nsobola okugenda mu meeting nempa amagezi kuba meeting nazirimu e Masaka abano bonna abakulembeze babenda bamawulire tewaliwo ate ali mu meeting eyo. Honorable Florence Mayor ye chairperson wa NUP mu Masaka era mu meeting yalimu ne tukkiriziganya ekyokukola. Kati nze nsuubira nti eby'e Masaka bigenda kubeera byangu okutereeza naddala nga tukkiriziddwa okuzimba structures nga bwe ziri mu constitution y'ekibiina kaseezo tuzifuna Masaka tateekwa okubeera mu buzibu. Ekirala ekisembayo ku nsonga ya NUP e Masaka ffe Masaka ebyobufuzi bya Masaka era byesigamye nnyo ku kye bayita ba stakeholders abataka. Kati Masaka tojja buzi
sijja ekifo waweewo biragiro nti nzize n'ebbaluwa oteeka okubanga bano kubanga politics si w'e Masaka era bw'esuubira ne mu bitundu ebirala akwatagana nnyo n'ekitundu ekyo bwazze bwanika ekitundu kikulaba kitya byoleese ekitundu abantu abo batambula abamu abasinga kyolo bungi tebalina bifo bye baagala bo naye be bannannyini kitundu kino era tutera okubeera n'enkuŋŋaana ffe ezaffe ez'abataka okwogera ku kitundu kyaffe Masaka bw'atyo bwakola ki bw'atambula politics waffe Masaka ebyobufuzi byetojja buze bantume kuva ku kitebe ekitebe tukikkiririzaamu naye tojja buzi n'ofubutuka eri n'ogaa nti ŋŋenda kukola kino nakugaa nti politics is local buli politics yenna abeera mwajja okuteekawo kibiina lwaki ate okusinza ku nnyonnyolayo lwaki ekifo ekyeteeseteese ate mujja okuwakanya obukulembeze bwayo era ffenna Masaka kyekibuuzo kye tulina nalabye Pokino mukama waye ng'ayogera ensonga naffe ne Masaka yamaze okwogera birabo ne Faaza ng'ayogera ekibuuzo nga bw'okibuuza naffe bannamasaka kye twebuuza ekigendererwa kyakunga mu Masaka kiki era ti nange ndi mukwebuuza obantu oweteeseteese twawangulawo bulungi walambike bulungi ate ozze okutataagataganyaawo kati ekigendererwa kyakunyweza kibiina kyakitwala mu maaso kyova baffe bwe twakirabye ne tugaa nti kunga mu Masaka agira akoze eki agira ayimiridde kuba ekigendererwa tetukitegeera ekigendererwa sente bakunga onampeereza message ekigendererwa kya kutongoza ssemateeka balonde structures balonde structure structure tolina ngeri gyozirondera ku headquarter yafulumye ne structure abalagira okulonda structures kati batandikidde Masaka ati mpozi nga mulimu ekirala ekyerimbise mu ekyo nkikugambye ewamu nammwe alina obuzibu tuwadde Kagabo bwayogera birabinsa kusiba Kagabo omuntu omu ngenze kuli ekifaananyi kinene tubali kino essuubi obanza mba nessuubi ne NUP mu Buganda bateekako okusebo nga sinagenda mu NUP ngeboga nti wamu waliyo obuzibu era bubadde bukyaliyo mu kusookera ddala basebo naye batuwuliriza enjawukana mu ntegeera n'endowooza mu bibiina by'obufuzi ne mu byobufuzi ekyo kiri kituufu kya bulijjo n'awaka wabeerawo ebyo naye obuzibu bwe bugirawo nti ki ekibaawukanya bwe kiba ekibaawukanya si kyamulamwa tekikwatagana mu byobufuzi baita ideology ntaputa ya ssemateeka nga kya buntu wa bulijjo kyambadde tekituuka bwe kiri naye nsaba mukitegeere nti ebibiina by'obufuzi okusookera ddala bipya ekyokubitukolera mu mbeera ey'abannakyemalira abali mu buyinza Pulezidenti Museveni yakyogera lunye nti wanaatuukira 2016 nga tewakyali kibiina kya byabufuzi ekyo bw'okyogerera ebweru wandibadde oli mu kooti nga Trump kubanga constitution etera ebibiina by'obufuzi oba omenye ssemateeka kati wamala okyogera abantu bakiraba nga kyakuzannya yalina poliisi yalina amagye yalina abayiso yalina eggwanika lya gavumenti kati mwe tutambulira omwo tuli mu nnyanja nga tuwuga tutuuka emitala tutuuse emmere abantu bagirye ne mulimu olukwata mulimu goonya mulimu empuuta zino ennene eziri abantu mulimu hippopotamus bagita batya hippopotamus envubu kati mwe tuyitira kakati bino byonna byolaba mu bibiina by'obufuzi tuli mu mbeera eyo tugenza okuzanya omupiira gwa tenisi twambadde engoye enjeru tukutte buno bubakuba obwa tenisi bano bannaffe babumaali bo bazze kuzanya rugby oba wakayingira mu kisawe n'akuyola nakuba mu kitaba kakati embeera gye tulimu yeeyo kakati nga nzize ewaffe mu FDC bwe twagwa bino ebyagwawo wabiwulira entandika okukwatagana nsi bambi atutte ekifo
kya Ssemuju atutte ekifo kya Lukwago nembagamba nti temuzira kyekizibu ekibadde mu Buganda era kyekizibu ekiri mu Baganda Abaganda ne tuyingira entondo n'okuzira bali tebazira era tebabira na ntondo nze nenzirayo enajja nankumbi era nze deputy president owa Central mukama wange tabaddeewo nga nze ntuuze enkiiko bwe bagamba kino nga mbagamba tekikola bwe kiti bwe baga nti pick up egire bweti nga nti egende ekunge ebutambala baga nti oli afiiriddwa amabugonze ensayininga ndi sigintole ku account bannange bene mbagamba tuddeyo era abaagaana ne baga nti batuuzizza era babalonda be ba president b'ekibiina toyinza kuba president wa ku luguudo ne bagenda mu banka bayimiriza akawunti ne babagoba ne bagenda mu kooti ne mbaga nti amaanyi ago n'ekitiibwa kye mulina senga tukizaayo wali ne tufuna ki kubanga sente zijja mu kibiina nga zivudde mu electoral commission sente za muwa musolo kati bwe mbanga tewali n'omwaliwo kati ku lukiiko nze ndiko kikonyogo kwali ali marine oluteekako omukono gundiki kwendi era nsobola okulagira kakati mu mbeera eyo abantu ne bategeera nti bwe banaatuka nga 3 February nga tebanaba kulaga kujjayo mpapula kudda baba bafulumidde ddala era bwe twogerera wano BMP bonna beekaseese n'oyo atikinize yagamba mu biki baakomyewo abakyoli bonna baakomyewo abesoroti bonna baakomyewo era nze kino nga whip oba alondoola n'abanvuma bamwijjuke banvumanga ne bakola ki nabawadde obukiiko obusinga obunene era mukama wange abo bonna ba Ssemuju ye shadow waffe wa finance era bwe yaleese minority report nze nasazise okuteekako omukono kubanga mu mbeera eyo ki ani yaleese Ssemuju ng'awakanyenga banya ya keeke ate ekiwakanyiza bulungi n'agamba wano gasizira abo Buganda ngasigira nange neteekako omukono kubanga tuli muki munda Ssemuju n'omuteekako omukono kubanga tuve ku mulamu ogw'okuzanyazanya abantu baffe beetaaga ki ebyokuzira bino ebyogamba nti ozira olidde ebweru eri tewali kiriyo gavumenti bagenda mu kulonda ezo sente zibayonoona bagenda kubitwalawa electoral commission tejja bakkiriza ate be baani waliwo tewalaba okulonda okwa delegation FDC nga poliisi yona weeri gavumenti weeri obuboxi bwe electoral commission kati electoral commission egenda kuddamu ebawe obuboxi ate etya kati anyi njagala nzire otegere obuzibu obuliwo nti bwe tutategeera zibayita dynamics tulina obuzibu waliwo abakulembeze abajja okuweereza nga oba wa DP oba mu NUP nga bajja kuweereza naawe obamanyi ne wabeerawo abalala nga bo bali mu byakuzanya na kunoonya mirimu kakati ba Dr. Bedi tebanoonya mirimu nsibambize sinoonya mulimu nali teacher nga nina omulimu era bwenzija mbanzize kuweereza ate waliwo bannaffe nga Basomaali bansonyi okukoza ekigambo Basomaali omusomaali takoza watalinva olusenia ne bwe beri bwatyo olaba ng'omukono guyitawo kakati abo nabo baze mu Buganda ng'abakulembeze kaso asanga mukono naga kyoliko kituufu naye munange batunyigiriza kubanga ayagala walinva nakoza wano nakoza takoza watalinva kakati nsibambize size kukoza watalinva okozaawo kubanga ebintu nabiraba dda naye kakati oli omutadde ku sinia alabako ku masava nakoze naye nalya dda kakati bwenjogera oligera kati bonayogera bwoti nga bagamba emawokota oliyogera bwe nabadde musomesa tuze kuweereza ekibulamu Buganda bwe bukulembeza obugamba abantu ti kino kikyamu kino kituufu omukyamu wano mu Buganda ate yaba omutuufu kakati awo kubanga ayagala kukoza walinva abalala babuukira etokota gwe babuuze bino ebiina byemukayana kebe FDC kebe NUP waliridda wa kati ate abantu abakitandika nze manyi NUP bwe yatandika buli muntu agimanyi njimanyidde ddala nnyo umali ayinza okuba tagimanyi nze manyi FDC bwe yatandika ne katonga eyo gibaga ntuli katonga abo bonna boogera tebamanyi kye twateekako ku katonga so kyenjagala nanyini nyumba yalagawa naye nyumba ye katonga alina gyali mu bizibu ne gavumenti naye kati yandibadde ababuulira amazima nanyini nyumba yandibadde ababuulira baki naye kati oli naakujerega ono naakuvuma kakati basebo ne banyabo njagala mu kitege njagala kudda wano ku Buganda nzira ddala
ku kintu ekikwatagana ne Masaka. Dr. Abedi ayogeredde NUP saagala gyogerera. Naye tewali kitiisa. Obuzibu bwe tulina obulala obumu buli Buganda. Abantu abazzeewo ne bafuuka mbu influencers si peddlers oleeta lugambo. Naye abalowooza nti bategeerera ekitundu nga tazaalibwayo, tabeerayo, nadda ku social media n'ayogera bino. Gw'omubuuza nti gwayogera oliko waliobedeko wadde omwami owerosi wano oba ow'omuluka. Kati ebintu byayogera binene. Naye tayagala kukkiriza. N'abawa amagezi nnyo n'agamba oyo Abedi akoze bw'ati, Nsibambi akoze bw'ati, Bumaali akoze bw'ati, Medi akola bwe biti. N'omubuuza nti gwayogera tubuulireko waliobaddeko wadde weerosi. Kati baba tebakuwanga buvunaanyizibwa. Wo obudde abantu wadde obuvunaanyizibwa batuuse ekintu kye balina okutuusa. Muleme kuteeka abantu ku bunkenke. Nze waffe mwekota ne kigaana. Kubanga ko tuwonteeka ku bunkenke wali alina kuyita njagala tukuwa amagezi bw'onodda mu parliament. Ne muganda nali siri mu parliament nali Syria. Kakati ne mubuuza nti kakati gwayagala okuntwala okumbolya bwe bikola. Bwali ogenda. Gwe lwaki gwe tuweesimbawo. Kakati era nze naganyibwa na Medi okutuyita ku mikolo ne bayita abantu 6 n'abagana okwesimba. Nga bonna abantu b'obufuzi mujje mubuzeeko ku bantu. Nze ndi mubaka wa parliament. Onteeko ndaga akazindalo kawe Bumaali. Esebo era nze bwemba ngeze okumukufiirwa nkubagiza abakufiiddwa n'entuula. Bakuyita okugera nti oyogera ku bantu ne babayita ku mukolo ono awaddeyo million 2 gwe n'ogamba nti 3 ono agira bweti ebyo nze nabivaako olwa bagala kwesimba mu bano babayita nze sigendayo bakuyita tosituka okujjako okufiira ngera n'enziika ekyogola kukoza walimva ate kati anti bireese obuzibu by'owulira e Masaka kakali waliwo bendaba olinaga nti agenda kwesimba ku gundi abantu tobulaba e Masaka awutafaanana walala oliaga nti nene waffe sebo oli ajeyo n'adadantwe n'okuvuma maama wo ne bamuwuliriza nga nawe wooli hawo so kakati basebo nenya tuze ffe by'obufuzi ebyenjawulo era nze nebaza abakulembeze bonna gye bali oba mu NUP oba mu DP abategedde omulamwa tuwazze kununula ggwanga lino unakyemalira tuleme abantu emmere ku meeza tetuze kukozaakoza n'okoze eno omuno waalidde naawe n'okozaawo kubanga olabyewo enva ate naye n'akozaawo kati ekintu ne mukifula kyakuzanya buzanyi politics abantu bazzeemu oyagala n'okkaaba bwana Medi fe abaana baffe baasoma ne bamala twandibadde tetuddayo eyo naye kati laba abaana aba P7 tebasobola kusoma kati ate gwoze kununula goze okununula n'agenda naga oyo sebo oyo agira bwati ene waffe takola bwati n'ogamba ti kino kikyendimu era nze ndi very happy ne standi baba abakulembeza abalala gye batutte bino ebintu by'ogamba nti abantu bavulunga abantu lwaki father oba sheke wajja ku kyalo tomuyimirizanga amagulu gatadde ku boda gwe father gwe seeka naye ne bakuvuma gwe tujja kukulaba bili yabiri mukaaga tulinde bili yabiri mukaaga abo baleese obuzibu kakati oli ava gyavudde naga nti nvudde eno najja nakulagira nodduka eno ng'akakoko nodduka eno ng'akabaata no eyo politics mu kyalo ate ali wano mu Buganda nawerekera Hillary Karamoja nenewunya Hillary omubaka Karamoja abakaramoja bemuvumirira batulwala nga omukulembeze bamulaba mukulembeze naye n'abalagira ekyokola ne bamuwa amagezi mu ddembe naye gwogenda eri abantu kakati ebyo basebo ne banyabo ffe twabivuddemu ffe tuli Masaka anti twabivuddemu nze Masaka gye nawasa ate constituency gye nawasa ye Dr. Abedi manyi ekiriyo abantu baagala mwanyi watwalidde mwanyi chemical ajja kujja ne chemical tajja kujja ko government nga abantu baavu bano bampindi baba abantu 200 ne bawa akalulu naye omuntu wabali n'emiti gye mwanyi katikiro yatukubiriza mukole mwanyi ng'ate waliwo agireese n'agirwanirira eno mu parliament nga bw'owulidde whatever the reasons olina eziri personal bireke kyovula abantu ebintu ebyeddiini ebyamawanga baabisuula ebweru so tulina obuvunaanyizibwa bunene naffe kubanga mu mbeera nakyemalira abantu bali desperate abantu balooza nti kino nga tekikyuka kati kwe kutuula ffe ku level yaffe ebibiina byonna tugambe nti Buganda ki kye twagala Uganda tudunudde tutya tutambuze omulimu kyemugamba without fear of favor bwe tunaabeera mu bunkenke bannaffe n'akusanga mu kolido nakaya tubeera bannaffe
ne bannange mutwogerereyo abo bwe banoonya okoze wali enva oba ababuukira etokota nga tebakitegeera naga boda yimirira ontwale oba yalubyanza oba yani tamanya ani amutwala tayinza mubuuza kyonna driving permit Masaka si bwe tuli anti Masaka ejja kutereera Masaka tojja kukolerayo fujjo obutafaanana waffe n'abe tasobola kukolerayo fujjo n'ensibami tasobola kukolerayo fujjo abe Masaka bo bebanyi bamanyi abantu baabwe ate ekifo si kyaffe ekya bunkenke ene waffe ffe tulina obunkenke olina okugenyonyole olina okukola kiki n'obuli obuzibu ebibiina okutabuka waliwo kyebadde obuuza nti ekyemasaka kikoleddwa kitya ngamba nti obutafaanana bitundu birala ndoozanga n'ekyange mwekiri Masaka abantu baayo bo bateeketeeke twaliko eyo ewa Honorable Sewungu nga taliyo naye manyi tugenda naffe tukola obwambega wanumugamba mutya omubaka ali atya nga bonna bagamba fene waffe twamala kyagwa ye bwalikoowa olina ngamba ti n'akanaka kanasale wali kaleeta tulikawa Masaka kakati ate ewalala bwolukabaga ati tetumulaba kati nogamba okundaba ateseza Kampala abeera ku CBS abeera ku gundi CBS kakati oba oyagala abantu obalabe niwe okubayitamu okulaba tebaga nti bakuyita buyisi kulaba kubanga engeri gy'abantu gye banyigiriziddwa ababaka ffe twafuuka gavumenti ate tobanenya kakati mu mbeera eyo ndowooza kino tekisanye tutiisa lwaki tukyogeddeko ng'omulamwa Masaka ani atiyinza okugera takwatagana bansonyi gwe mutima gwa Buganda Mengo yewatwala Buganda naye alhamdulillah kakati Masaka bwe babutima gwa Buganda ffenna gye tulina okuyimirirawo yabuddukiro obukulembeze bwa Buganda bw'aba omuntu ayagala okutta ebyobufuzi ebya Buganda ne Central ate Masaka kiba kikoze eki kati bwe tutuna obutuuze kati bali ku nsibambi bali ku bumaali n'otunulya ng'omuntu oba okagudde abakulembeze bonna aba bali e Masaka bali ku mpuuga bonna tubamanyi togamba nti tebalina kye bayinza kwekolera ng'abantu naye kati bagenze mu mbeera eya lukwata tuba tulina okukwataganira ekintu ekyo tukwatako ffenna kitukwatako oba beefudisi oba si beefudisi sebo ekirala ekisembayo mu Buganda of gavumenti ya Ssaabasajja teyinza kulina byabufuzi naye bakama baffe ababadde mu byobufuzi nga musirise nnyo Damiano Lubega baani nga musirise nnyo eri nagenda Karamojja bye bayita ba elders mbumbo tebambala okwambala engoye is not even an issue ninga elder atuuza olukiiko nga bali wansi ku ttaka ebyo twagala okulaba bakama baffe kubanga ffe bantu banizo tulaba nga tulina amalala nga tebategeera waliwo abantu banyigiza nalaba waliwo omukulembeze omu abavuka gwe bajjako akakofiira awo Kayanja nimuga nti gwe ku myaka gyo yambala otya akakofiira nogaali oli wa people power naye nga bambi omusajja obulamu bwe bonna butadde mu struggle baba kasuka bukasusi waliwo bwetwabaddeko ku radio emu oli najja n'agamba nti gwe ayogera mubadde wano ebbanga lyonna mulemeddwa muveewo kakati nga tewali mukulu ayinza mukuba esimu naga nti eyogera eyo si ya Buganda kubanga olwofe Abaganda bitukola nebitakola kati leven wetuuse kitususeeko ate tugenda ekibbataka ettaka abantu bababye babasuleeri abo abakulu ku leve eyo Masaka ate gye bali naye ku leve eno eya Buganda nti bwe ngenda ekyaggwe bwengira bwe nti nsibambi oyambala bubi kubanga omubaka wa Parliament ajja nga yambadde ekinu n'atambula mu bantu ati abantu baga nti ono tunamuwuliza tutya mu Buganda Buganda tebakola bwe bati so we really need that nebekitaaga lusirika twali tulwogeddeko n'omukulu omu ali wano twetaagayo lusirika lusirika abantu bamanyi naani asobola okwogerera Buganda noli ajja wati naga oli nakwata omukyalo oba omwami n'alyoka walabula abakulembeze buli muntu n'akyawa kyovulaba nze negayirira Joanita Kawalya negayirira ow'ekitiibwa Mpanga abalala sijja boogera bo bakkiriza ne mbagamba banaye mujje ne bagamba ntayi kubanga tetukyalina finansa
abatuvuma ku social media walunu gwatu bonna bono batunoga kati oyo mudize sobola mudiza niwe nokubera omuganti gwe komao ojukira otalwa munyagwa ne Sheikh Muzata waliwo omukulu gwomanyi yaluzikiza munaku 2 tezawera nika kati bana balwana abe Masaka gundi yango abedi jango yogere nsibambi jango yogere wandi badde bakama bafa batuyamba okutereza embere. That's a very big issue. Masaka abedi ndabayo mpalanyi w'ekyotera Gate Kakambe kwano Florence na Mayanja ndabayo Mpuuga ndayegoyi na biddiddwamu bomali kiki kiddako neze omugendo wa Bumali kalusago gedereka koge ntulumali kwa abantu tutagenda kukkiriza kwe kwonoona abakulembeze baffe betuyinvestizeemu era omuntu yenna anoonya olutalo olwo ojja kululwanira Masaka kakiddemu esinga ekiwulira oyo Honorable Mpuuga mwe temusobola kutegeera ffe kitutwalidde ebbanga ki okumuzimba paka ffe nga bannamasaka gwe mulowooza mbu ogenda kujja buzibu oti ojje n'akabaluwa ojje n'enkofiira ojje n'enkofiira ewaffe. That is not acceptable. Ojje n'akakofiira ovume Honorable Mpuuga omukuba ebitosi mumanyi ffe gye tumutaddemu ffe ab'e Masaka mogenda kujja bujja oti nva ku headquarter. What are you talking about? Abakulembeze Masaka betutaddemu amaanyi gaffe mbabuulira mmwe buli muntu yenna mpuliriza olwaleero baffe abamu tubadde twogera bino bya kusiisiriza mbabuulira kati ffe kye tugenda okukola e Masaka. Masaka is a no-go zone ku ddalu n'okujooga eyo si wakuyita bano abakulembeze Honorable Mpuuga oba temumumanyi Buganda wano yakwata nemuteekamu amaanyi gaayo ne Bassegona aba Honorable Segona be bankoba za mbogo ne babeera wano ne baba training gobadde obuuza mukulu mulwanya muli ne kakati mwali be ba training abantu bano ne bamala ba training ne babatuwa mu politics. Masaka ba stakeholder abawuli abataka ne ba training abantu baabo omukubo fe Masaka Honorable Mpuuga is leader, political leader number 1 mwizo kuba temukimanyi kati omuntu yenna okujja ngo ojjo osaba tukamba ogenda kutawa kuddira abakulembeze betufutadde mu investment n'akakofiira mb'oyambadde akakofiira ebyo tebikola Masaka mu mpulirizo tebijja kukola ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujooga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti be batukulembera ku nsonga zaffe ez'Amasaka ate eza Buganda. Honorable Mpuuga ava ku kitundu tali ku level nti ali ku level ya Masaka yokka. Honorable Mpuuga y'omu ku bantu betulina wano mu Buganda takozanga musomaali tusobola kujja bwoti n'omujolonga Mpuuga takozanga musomaali kubanga mbonoonya ebyo bya kaadi fe Masaka kaadi ze Masaka najera kamba bulire tebizigabirwa Kampala tebamu makadi bulira nze nkuli ebiri Masaka tebaku makadi kankiddemu okiwulire abampa akalu bali Masaka mudikoodinga bulungi abampa bwani kanze njogera abampa akalu bali Masaka ekitebe kinyongerezaako kaadi eyo naye abampa akalu bali Masaka kati walema okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kati omuntu yenna ajje Masaka ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera byaffe ekyo kikigenda kubeera mulina ekigambo kyemukozesa mu Lusiraamu kinziriemu abantu haramain ekyo kiri alam haramain eddiro balonda abakulembeze b'eddiini n'eddiro balonda abakulembeze b'ebyobufuzi era bw'ogendera ku ebyo Masaka owedde
ate kati abali mu madiini ya Masaka nabo njagala ate Masaka balina abantu baabwe njagala ate okitegeera abali mu ddiini z'e Masaka mu ddiini ffe Masaka eddiini esingayo obungi amaanyi mu bantu obungi be bakatuliki mu bakatuliki tebayinayo faaza atali wa diguli 2 kakati njagala otegeere obwongo bwabo bw'obabeeramu teriyo faaza n'omwe Masaka ne bw'omunoonya buli kigo taliyo faaza ne bw'omulyanga muyita police assistant alina diguli 2 kakati obwongo bwabwe bwa kika kya waggulu kati bw'obagenda mu ngwa ogenda obuba bubi bwoti ngolooza mbu bibakola tebabitegeera obuwa ambuleera tugenda bugenzi ngo olekaana bulekaanyi abedi kazi kikubanga neolabye ndese obudde bwange nembuwa mwami Abedi nga ndaba atandise okwogera ekizibu Buganda kyebadde eyina abantu ba wano tebaagala kuvaayo kwogera ku bantu oba kwogera ku kikyamu kubanga balowooza ebyo ebyokkoza awali enva balowooza ebyobufuzi ate ne batamanya nti ekintu kiba kifa naye nga nzize e Masaka Medi tulina ebibuuzo bye tulina okusooka okwebuuza. Masaka ye stronghold ya NUP buli muntu akimanyi era yatuyisa bubi nnyo mu kalulu akaggwa naye NUP eyo eyina ebifo byetayina yadde kansala teyina mubaka teyina kansala teyina muntu n'omu naye ebifo ebyo tebinnakungwa kuwagira NUP kati noddira ekifo ekyakuyira obululu nga n'obusobozi bukyaliwo tebanaba nakutagala gwe n'ogamba nti gy'ogenza okukunga ng'ewalala tonnaba kukungayo kiba kitegeeza waliwo ekigendererwa ekikusike ekyokubiri okwawukana n'ebibiina ebirala ebiina abamyuka bwewandiisa abamyuka baba pulezidenti nti ono ye vice president ono vice kati mukulu nsibambi ono vice president wa central naye empuuga deputy president medi simanyi oba enjawulo wakati wa vice ne deputy ojawula deputy aba ayina obuyinza teyeetaaga nakusooka kwebuuza asobola omugaa nti munnaye mukama wange wootaabadde kino nakikoze nawe oli deputy nga olina obuyinza naye vice amala akola oli taliiwo oli waba taliiwo vice nga akola deputy aba ayina obuyinza obusayirawo ekibiina nga bw'aba ayagadde oli n'amutegeeza singa aba tebasobodde kuwuliziganya mu kaseera ako kakati mpuuga ye deputy president ewa Buganda ensonga eno teri mu Buganda kyokka wabula eri Masaka eri mu constituency ye bwe n'ogenda n'ogukungu baguyita n'ogukungu nti ogenze kukunga Masaka mu constituency ye oli nga deputy naye nga tomutegeezezza oga nti owayo oliwa anti wano bataddewo tenti bano bazze kukunga baani bavudde ku kitebe ekyo nakyo okuleka nga totegeera omanya nti waliwo ekigendererwa ekikusike kubanga lwaki tobuulira deputy wo nti muneetujjeeyo kubanga mu hierarchy chairman Nyanzi ali wansi nnyo ku deputy president kati gwali wansi oli n'otamutegeeza wabaawo ekizibu anti ye Nyanzi amateeka amukkiriza okukola kyakola akolera waani era mwayita Nyanzi semateeka aliwa mobilizer teri aganye naye nkugambye oli ye mukama we olina omubuulira ate ne bategeka kuba si Buganda yokka wabula ne ye constituency mwava eyo nsonga yakubiri ensonga eyokusatu Medi ne bakugamba nti munnange tetuganye ozokkunga ffenna tukyagala naye lwaki tuyise mu structures zaffe ze tuyina wano enteeketeeke ffenna ne tukwatira wamu nti nze sikolera mu structure ye statement chairman Nyazi ne banne gye baali badde ffeno kunga tetukolera mu structures ffe tuli kabondo akakolanga ffe
ekyo nakyo ebyo ebintu bisatu omuntu waba abiwuliriza nga tali mu byabufuzi omanya nti waliwo ekizibu. Ekirala Medi kyenjagala okugamba, omanyi nakugamba wano nti nze ensowera ezibeera ku bisenge bya NUP zimbuulira ebifaayo, era wenjijanga wano okwogera ekintu manyanga nti nkyogedde nkimanyi. Kakati olutalo oluli e Masaka oba oluli mu NUP naye kati tutandikidde Masaka, olutalo olwo lwakulwanyisa abantu bano abayina amabega nakunyumizaako wano ekibinja kye nasanga nga kivumaavuma Mpuuga oyo. Nimbabuuza lwaki muvuma Mpuuga ng'ate ye mukulembeze gumuyina buli muntu gwe yendyegombye. Ekyo kibinja kya wano mu Kampala kiga nti ffe batusasula okukola ebyo anti abo bayitirira atiko, abo bantu ba atiko nnyo. Kakati ekigendererwa ekiri mu NUP injeno kyakulwanyisa abantu ba atiko bano ba Beedi, ba Mpuuga, ba Segona, baba bawulira aba atiko bano basabi senga badde mu NUP senga naye afuluma kubanga wa atiko olulu olutalo. Era ate ekyennaku balukozesa abantu abatamanyi kigenderera kikusike ekiri emabega. Kakati olwaleero Mpuuga bamujja ku bwalo naye nze natendereza Mpuuga ne wano nakyogerako nasigala nga musajja mukulu wabuvunaanyizibwa nakkiriza n'asiima eyamugjeeko noyamugjeeko n'amuwaana waana nti banaye mumulabireyo mumutwebalize noga yiyo mutugogobye ate ogamba oti ati bamutwebalize mumutwebalize tiyebale kukola atusutudde nnyo ate gwe omugobye. N'Empuuga n'asigala naga nja kuyamba munnange tujja kutereeza tujja kukola ki. Olwaleero Medi ensowera ez'okutusenge ziraga nti Honorable Florence Namayanja ayagala kuvuganya Mpuuga mu Nyendo Mukungwe. Ekyo kinooti ng'ojja kiraba ekiseera kituuse. Ensowera ziraga waliwo omukyala bamuyita Alice Nannungi ayagala kuvuganya nga woman MP wa Masaka City. Masaka biri Masaka abo be bali mu Kunga ekibinja ekyo ekya Kunga. Ensowera ziraga nti waliwo omwami bamuyita Kuteesa. Oyo Kuteesa ayagala kuvuganya ono Abedi simanyi oba akimanyi naye oba tokimanyi kakikubuulire. Waliwo omwami bamuyita Kuteesa. Kuteesa oyo bayina akakwata naye ekyo sagala kirumiriza nnyo naye era gagambye nti ayinza okuba ayina akakwate n'erinnya eryo ayagala kuvuganya ono nayinza okuba tamumanyi naye mububuulidde agenda anoonyereze. Waliwo omwami bamuyita Lubowa yayagala okudda mu kifo kya Meeya Florence kyalimu Florence Namayanja. Kakati abakulembeze abo nga wemba kumenyedde n'abalala ensolo tezikulimba ati nkugambye nti ekiseera kigenda kutuuka wano. Damu kya Namayanja Honorable Florence Namayanja Meeya mumanyi yali Meeya wa deputy Meeya wa wano mu Kampala. Ensowera ziraga nti ayagala kuvuganya Mpuuga. Kunga gweleeta era kungo gubinja gwa kungo ogwo abo be gutambula nabo kanzije katono kati oyo Sebina Lubowa amanyi era abatamanyi byabufuzi bayinza omanyi ezembate onangambye akyamiza mu Sebina Lubowa ayagala kya Mpuuga. Oyo kate bajita katonoiza kakati bamubisse bwe bati kubanga Honorable Florence tayinza kuvaayo mangu gano naga nti kati nze nvuganya Mpuuga naye nkugambye ekikusifu oyo yefula alwanisa oli naye yajja ku bwa Meeya bw'ekibuga Masaka. Lubowa Sebina ajja ku bwa Meeya bwa kibuga Masaka ajja ku bwa Mpuuga Nyendo Mukungwe ye Honorable Florence Namayanja. Gwe nange tuli basiraamu n'ensi bano tulina omuntu avyo ejibwa kadisi kujja kadisi sebo senga tuli mu nsonga za busiraamu ndi mwaba abajibwa kadisi boze sekawo bekiwewa ndi kugambye Medi nkikuddire mu bino ebyobufuzi bakwa byo byabufuzi kujja kadisi ndi mu bajibwa kadisi ndi mu bajibwa kadisi kakati abatuwuliriza bonna abawagira NUP byonna gye bali era njagala bakimanye nti kino kisoose Masaka bwe kivaayo kidda Wakiso wano kigenda kitambula ba atiko bonna bateeka okufuluma
mu NUP balekemu abantu baabwe baga kitwakizimba era ekintu ekyo kyatandikako ne wano omusajja waffe ono Lubega Mukaku y'omu ku bantu abazimba NUP era kigambibwa nti y'omu ku bantu abagamba n'Honorable Kyagulanyi oyo nti munnange twagala olangirire nti Babbi ajja kubeerako first lady ng'alayira ku mukolo gwo akoze pate ya gundi yobwa MP nti yugira Babbi oyo n'akyogera Mukaku agamba principal kati luli nti atosule mwakagamba nti Babbi ajja kubeera ku first lady esebo yakisooka ompina MP sere Kyaguli n'akyogera nti banna kino tukimaze tuwangudde naye kati ekyo tulwanirira njagala Babbi ono abeereko first lady enduru nevuga naye Mukaku yaleeta ekyo olw'okuba amagezi ago ne campaign za gundi oba yakulira ne campaign za Bobi Wine Mukaku newo article iwa article nnyo yasinga Mukaku abaana bamujjako akakofiira ono Babbi abadde ayogera bamukulirako akakofiira nti gwe oli mukadde eno mu NUP tojaayo ne bamujjako akakofiira mu bantu Mukaku mwennyini n'asaba okubeera okufuna flag wano Lubaga abeere MP namagagwe article zozi mpitirivu negana amagezi obedda gwoyolesa wano wonoosembera wano omukulu oyinza omuwamba era Mukaku ali eyo musajja watuwo akwata bisubi n'abalala senga bategeera senga bamanya gye bakola ki gye balina okulaga kyentekeddemu bwe enswera ezikuwa obubaka ogenda tukujjeko hadisi bwe kiva e Masaka kina bwe kiraga kigenda kutambula buli awali article oli abayigirize era ajja kwekanga Mbedi ntera jjo gamba abantu ne bagamba mpindi ojereegerera NUP eyo eyina abantu ng'ogyeko kubanga ekibiina ng'ekibiina omukulu principal Honorable Kyagulanyi mukyala we Babbi Kyagulanyi ne chairman Nyanzi be bannannyini kibiina bano bonna balubonge yabaani nsowera ezokusembe bonna bali ku byabwe kakati waliwo abalala be bakozesa Honorable Kyagulanyi principal omukyala Kyagulanyi Babbi chairman Nyanzi kati ojja n'osembezaako nubiyaniri kati waliwo n'abalala be bajja baleeta nga bo omulimu gwabwe kutabula muli Edi Mutwe mulimu Dani Magiki mulimu Snow White mulimu Dax Katero nkubuulira Medi